ekibuuzo ekisookeredde taata omuzikiti guno ogwa masjidi ate otandika ddi okugusalirako? Omuzikiti guno otandika okugusalirako nga nkyali muto, nzija ne bakadde bange netujja okusaala nga guno oguliwo guno omupya ng'ate waliwo n'omulala awo nobaawo n'omulala kati guno gukwata kifo kyakuna. Kwata kifo kyakuna. Subhanallah. Kati awo kitegeeza kyokategeeza bazze bazimba nga bwe bamenya bwe baddamu ne bazimba ne bamenya emirundi ena. Ogwasooka gwazimbibwawo ku nsonda eyo nsaaliramu abakyala abaami nga baasalamu akatundu. Oluvannyuma ne gukaddiwa baaguzimbisanga gundi enkoma oba omuti gwe bayita olukoma ogumanyi ebibeerako enkindukindu baguzimbisa enkoma ne gukaddiwa ne bazimbawo omulala. Kati ogwo omulala ogwo nze mwentegeerera oba nga oba butandise okutegeera nga tuyingidde mu mwaka gw'ensanvu. Awo taata walina emyaka ng'emeka? Emyaka nyinza okuba n'emyaka nga 8 ku 10. Emyaka gyali nayinina. Kati kitegeeza ogenda otandika okutegeera nga ku muzikiti gwakubiri, ku muzimbo ogwokubiri. Omuzimbo ogwokubiri tujja okusaala ne taata ne maama ntusaala netumala netugenda okweyongerayo okwo 7 awo mugumu Idi Amin n'akwata gavumenti. Omukulembeze oyo yali omusiraamu. Idi Amin Dada n'awamba gavumenti ya Obote wano. Kati awo nange nenzija nga nkula. Ekitegeeza taata okuzita ku kiri ekibuuzo kyetubuuziza nti bwe tuba tugambye nti okutandika okusalira ku masjidi eno batandikira ku muzimbo gwakubiri ng'oli wakati w'emyaka 8 ne 10. Gwe mwaka gwe guliwo ogwo taata? Omwaka sigutageera. Omwaka gwe togujjukira. Naye mu maaso awo Idi Amin yawamba olwo ng'omaze okukulamu tusoma. Amasomero ali ku Bishop awo ku kkanisa nga abantu bali masomero gonna. Nga tewali masomero ga Busiraamu. Nga tewali masomero ga Busiraamu. Tuba tuzze okusoma tukomawo 6 tuddayo eka ewaffe Nabuti. Ntulengera jipu emmotoka ez'amagye nga ziriko wireless waya empanvu bwe ziti. Kati ebintu byatapise dda e Kampala gavumenti baagiwambye. Batugamba abaana mbagole mbaddeyo kulaba abasirikale n'emmundu ku jipu. Tutambula ne tuddayo eka nga kiri mu mwaka gw'ensanvu mu ogumu. Tutandikira okubeera awo tuwangaala ne tujja nga wejjijjawo ate omuzimbo ogwokusatu taata gwaliwo ddi? Kati omuzimbo ogwo ogwokusatu gujja tumaze guli ogwokubiri. Ogwokubiri tugumaze gwogambye nti gwe watandikiramu okusalira masjidi ng'otandika okutegeera obulungi. Kati nagwo ne gukaddiwa baaguzimba gwaliko ekitundu ekimu eky'essubi n'amabaati ge bayita ag'endebe. Endebe wagirabako? Taata sigirabako endebe. Waliwo amabaati ebintu baatundanga butto nga bw'omanyi bamutunda mu kidomola. Kati ku mulembe ogwo baakolanga amalebe. Ebbaati ne balisala balikolamu eddebe. Kati amalebe ago baagakuŋŋaanyanga abayindi ne bagagula ku bannayuganda. Kuba buli kintu kyonna ekyatundibwanga mu byokulya nga kiyiseerera nga kya bizigozigo bakiteekanga mu ddebe. Butto, samuli, mafuta, bingi byonna. Naye kati ng'endebe ezo bazikuŋŋaanya mu kyalo ne zijjula ne zibeerayo nnyingi nnyo ate nga tezivunda. Abayindi baddangamu ne bazigula ne baziguza bannaabwe abantu ba bulijjo ne bazimbamu amayumba. Omugagga alina ennyumba ya ddebe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. خير معلم وأفضل مرب أدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله صفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وتنا بجفق الله تمسابي لanga tumuwanja kila siku sasa ile bingine ndio kuna nabii wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku olwaleero tuliko wano mu maaso gammwe nazamanya Dr. Balunguti Muhammad Ibrahim Isa. Tuliko wano ne mukadde waffe bamuyita Haji Rubwama.
tulina ensonga ze tugenda okuba nga twogeramuko ne mukadde waffe ono mukama waffe taata waffe ezikwatagana n'ekifo kino kye tuliko wano naye nga tetunaba kubaako kye twatandise kyonna tugenda kusaba asooka atuwe ku salaamu insha allahu taala tulyoke twolekere okubeera nga tutegeera ebyo byetwetaaga okuba nga tumanya ku kifo kino kya masjidi atiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Haji Yunusu Lubwama Vanilla Salongo. Yunusu Lubwama Vanilla Salongo. Ndi omu ku bazinyi b'omuzikiti guno okuva mu bbanga eryetoolodde nga ddene. Esebo saba Allah akkirize ya rabbi. Eno masjidi tuli wano ku masjidi bagiyita masjidi Atiq, masjidi ekyasinza obunene mu Mukono district, masjidi nene mu Mukono district. Kyemmanyi mu Uganda yonna era erina ekifo kyekwata. So mu mbeera ezifaanagana tugenda kumanya ku byafaayo bya masjidi eno agenda okuba nga bitugamba ye mukadde waffe nga bwe yeyanjudde Haji Yunusu Lubwama insha allahu taala. Ekibuuzo ekisookeredda taata, muzikiti guno gwa masjidi Atiq otandika ddi okugusaalirako? Alhamdulillah, omuzikiti guno tandika okugusaalirako nga nkyali muto, nzija ne bakadde bange netujja okusaala nga guno oguliwo guno omupya ng'ate waliwo n'omulala awo wabaawo n'omulala kati guno gukwata kifo kyakuna. Kyakuna. Subhanallah. Kitegeeza ky'ogategeeza bazze bazimba nga bwe bamenya bwe baddamu ne bazimba ne bamenya emirundi ena. Ogwasooka gwazimbibwa ku nsonda eyo. Musaaliramu abakyala, abaami baasalamu akatundu. Oluvannyuma ne gukaddiwa obwo baaguzimbisanga gundi nkoma oba omuti gwe bayita olukoma ogumanyi ebibeerako enkindu baguzimbisa enkoma ne gukaddiwa ne bazimbawo omulala. Kati ogwo omulala ogwo nze mwentegeerera oba nga obali butandise okutegeera nga tuyingidde mu 7 mwaka gw'ensanvu. Emyaka nyinza okuba n'emyaka nga 8 ku 10. Emyaka gya yena yenina. Kati kitegeeza ogenda otandika okutegeera nga omuzikiti gwakubiri ku muzimbo ogwokubiri. Tujja okusaala ne taata ne maama ntusaala netumala netugenda kweyongerayo okwo 7 awo mugumu Idi Amin n'akwata gavumenti. Omukulembeze oyo yali omusiraamu. Idi Amin Dadaga n'awamba gavumenti ya Obote wano. Kati awo nange nenzija nga nkula. Ekitegeeza taata okusita ku kiri ekibuuzo kye tubuuziza nti bwe tuba tugambye nti okutandika okusaalira ku masjidi eno watandikira ku muzimbo gwa 2 ng'oli wakati w'emyaka 8 ne 10. Gwe mwaka gwe guliwo ku taata? Omwaka sigwitegeera. Omwaka gw'otogujjukira. Naye mu maaso awo Idi Amin yawamba olwo ng'omaze okukulamu tusoma. Amasomero ali ku Bishop awo ku kkanisa nga abantu bali masomero gonna. Nga tewali masomero ga Busiraamu. Nga tewali masomero ga Busiraamu. Tuba tuzze okusoma tukomawo 6 tuddayo eka ewaffe Nabuti. Ntulengera jipu emmotoka ez'amagye nga ziriko wireless waya empanvu bwe ziti. Kati ebintu byatapuse dda e Kampala gavumenti bagiwambye. Tugamba abaana mbagobe mbaddeyo tulaba abasirikale n'emmundu ku jipu netutambula netuddayo eka kiri mu mwaka gw'ensanvu mu ogumu. Tutandikira okubeera awo tuwangaala netujja ate omuzimbo ogwokusatu taata gwaliwo endebe wagirabako? Taata sigirabako endebe. Waliwo amabaati ebintu batundanga butto nga bw'omanyi bamutunda mu kidomola. Kati ku mulembe ogwo baakolanga amalebe ebbaati ne balisala ne balikolamu eddebe. Kati amalebe ago baagakuŋŋaanyanga abayindi ne bagagula ku Bannayuganda
kuba buli kintu kyonna ekyatundibwanga mu byokulya nga kiyiseerera nga kya bizigozigo bakiteekanga mu ddebe. Butto, samuli, mafuta, bingi byonna. Naye kati ng'endebe ezo bazikuŋŋaanya mu kyalo ne zijjula ne zibeerayo nnyingi nnyo ate nga tezivunda. Abayindi baddangamu ne bazigula ne baziguza bannaabwe abantu ba bulijjo ne bazimbamu amayumba nga oli omugagga alina ennyumba ya ddebe. Osobola okujjukiramu gwalimu akakyoko nga tuzimba bazimba omuzimbo ogwokusatu? Omuzimbo ogwokusatu olwo gwagendera mu gundi mu bukulembeze bwa Idi Amin awo nga kiri mu 1975 awo mukaaga awo omuzimbo ogwo ogwokusatu guzimbwa naye nga tegwaggwa bulungi nga gutonnyatonnyemu naye nga gwoyo guli. Kakati guno gwe gwokuna kati taata kyembadde mbuuza kati biseera biri watandikira okubeera nga osaalira ku masjidi eno byotugambye wali watandika okutegeera biseera osobola okujjukira ani yali imaamu? Nsobola okujjukira naye amannya gambula abamu aweseeko omu yabeeranga aveeyo gyendi Nnyenje. Ennyenje manyiyo? Ennyenje manyiyo bulungi nnyo. Kati waliwo omuzikiti guli awo mu kasenta waliwo omusajja bamuyita Katamba. Yalinga imaamu? Imaamu yali omu ku baimaamu ba wano mu mulembe ogwo gw'obuuzizza. Kati ne wabeerawo n'omulala oyo erinnya sirijjukira Katamba ye nemujjukira naye oli simujjukira njukira kifaananyi kye nalabako. Naye bakyaliwo balamu? Allah yabajjulula. Yabajjulula dda. Yabasobako ya Rabbi. Kakati awo kwava awo baakoma omuzimbo ogwokusatu ogwokubiri sole kati tulyoka tutandika ogwokusatu. Ogwokusatu guno gwo gwayingiramu abantu bangi baali basenze kuno mukono abasiraamu bazadde abaana ne balaba guli gukaddiye. Kati tuzimba essomero erya Muslim. Mukono Muslim. Mukono Muslim. Ya onange nali ntandise okutegeera kuba nange kati mukono Muslim kati gye mmanyi. Kakati batumala tuzimba Muslim ne bajja abasiraamu babannama eyo abamunazamaati alidawa Islamiya ne bajja omukono balina Seeka Waswa omugenzi Mungu amusaasire yali omukubaibaamu ba wano ne bakyaleeyo ennama naye abakyazaako baali bagenda n'abaleeta n'abagamba tugendeko emukono nange mulala leero baatuuka wano ne basanga nga tuzimbye ekizimbe eky'essomero ekya pulayimale ne beegomba nnyo kati abaana muzimbye essomero eddungi naye obuyambi bakkiriza bagaa nti tujja kubaba ku buyambi ne batuyambako ne ku muzikiti. Mu buyambi obwajja obukuyamba ku ssomero baaleeteramu n'obuyambi obw'okumaliriza omuzikiti okubeera nga gutereera? Tukutte ekintu ekyokusatu tukizimba ne bajja ne basanga nga baganya ate okuzimba gundi omuzikiti gunyirira bwe guti abamunazamaati nga batuyambako bo baali balowooza nti tuzimbe baganya naffe kati tunajja bayambako ku ssomero kubanga essomero lyerijja okuvaamu abaana bajja okusaaliranga muki omuzikiti guno omuntu amala kusoma n'afuuka omusiraamu. Kati nga tuli myaka ki taata? Awo tuli mu 93. 93 awo. 92, 93 awo. Nali sinaba kuzaalibwa kirali. Nali sinnaba. Wali tonnaba? Nali sinnaba. 93, 92. Abamunavamaati bwe bajjira ne babeera nga bagaziya essomero n'okumaliriza omuzikiti gwaffe ogw'omuzimbo ogwokusatu. Kati taata omuzikiti ogwokusatu guno bo baaguzimba guteekeramu ddala amaanyi ne gunyirira. Gwe gwe tusangawo mu 2000 ffe abazaalibwa mu 2000. Kakati ne babeerawo buli eri mu ssomero bo baatuyambako buyambi donation. Simiti batugulirayo nga 6 n'ebintu ebirala bitonotono. Mbeera yakukwatirako ssomero abaana b'obusiraamu basoma eddiini kubanga essomero lyali lirinako omusiraamu abaali abasuuze baba mu tawuni baali balina ku ssente era bakola enteekateeka y'okubeezaawo ekifo kino okukigula ettaka kikuba mu liizi kati neeri essomero okulirongoosa kati baali bataddemu amaanyi mangi mu ssomero kati boni baganda kati bakwatireko omuzikiti tugendere wamu.
Essebo. Kakati taata gwe nga batugambye nti gwe muadhin owa masijidi eno. Essebo. Okusokerera ku mbeera ku kifo ekyokwaziira kuba eyo ibaada. Mu ibaada eyo obwaziini ogitandika ddi ku masjidi atiika? Ngitandikira mu biseera biri bye nkugambye. Kinaana mwega mu musanvu. Nga oli mwaziini ku masjidi atiika? Nga nabeera ku muzikiti guno nga jjajja yali omwaziini omuzikiti guno, omusajja omukulu nga nze kati bwenkaddiye. Nga jjajjange yawasa ssenga wa maama wange ng'abeera ku gundi essomero lya Muyingo liri ery'Embalala olabawo. Setahayi. Kakati oba olaba ekkubo eriyitira mu mugga nga lidda mu Boddeeka ejjinja libeera ku left. Ekkubo lisalira abo bati nga Setahayi omulengera eri ne kati awo olw'ekkubo erikkirira jjajja yange gye yabeeranga nga alina omukazi yali ssenga wa maama muyita jjajja. Kati twajjanga okujira okusaala ejjuma nga batuyigiriza okwaziina n'okusoma harufu ezisookerwako. Kati ng'ageera ekiseera bw'alaba nga kati kendo yaziine n'akuyigiriza ng'ayogera ekigambo kinga kyakusaaga naye ate n'omu n'akituukiriza. Mmwe mujja okusigalawo wano nga mmwe abaziina ate musuubirayo abaliwo nga Abasiraamu beesudde batono okutuusa tutawangala naye yeebanga musubuzi wa nnyama akeera ku makya n'agenda mu kyetume eyo n'akomawo n'ateeka ennyama ku mayumba gaabo mu ttawuni nga mu bbuca ez'ennyama n'alinamu bbuca ye akeera ku makya nnyo baleeta ennyama n'agitereeza olwokutaano ng'olwo n'amaliriza ajja n'ategeka omuzikiti. Ffenaffe twalinga tusoma eri ku bishopu taata atunonye oluusi olwo omuzeeyi omulala yabeeranga nabutiye nga naye bamuyita Soedi ng'ajja n'asaala kati nga oluusi bajja netuyambako netujja netusala koolaasi netujja wano kati awo tandikire okubeera nga kati wagira yaziina netandika okuyiga okwaziina n'okusoma obusoma eddiini nga nkalubo. Abantu abalimu kati ng'oyo jjajjange yabeeranga naye mukozi alina emirimu gy'akola ate ng'engendo zakutambuza bigere bugaali bigere. Kati okutuusa bwe twawangala naye kati okutwala obwaziinyi buno twamala okumanyiiragana nankozesanga tukujja okusaala agamba taata nti mwanguyangako tulwaira omuzikiti mala okuwera omuzikiti tugwaliramu emikeeka. Emikeeka ogimanyi? Emikeeka agimanyi. Okay. Mwalira emikeeka nemusaala mala nemugizingako. Kati ekyewuunyisa nti ekiseera ekyo ejjuma yabeeranga eswalayo omuzikiti yokka. Esigadde zonna si za muzikiti. Si za muzikiti era nga musiibula lwakutaano olweggulo nga kati ejjuma bweri. Kati musaala asuli ya wano ogenda kumaliriza kati ssaba nga bwe ziti mutandika okugenda. Omuzikiti guggalwawo okuggyako ababeera mu ttawuni wano nga yasobodde naye ate oluusi kwabanka ekkufulu musibawo ekkufulu obutaba mu bintu owulidde. Kati mwemalanga kugira kati oluvannyuma waliwo oyo maama yajja okuva Katamba nga bamuyita Gwamba. Gwamba oyo ye taata bamusa Gwamba nga nawo buto Musa Gwamba Abdallah Gwamba Hamadi Gwamba. Kaakati bwe twamalanga okusaala asuli eyo okuteeka omuzikiti guggala ng'akwata akagaali ke agenda taata abagwamba yabanga alina amaka ebugerere. Kati ku Friday nga luno saawa zino yeteekateeka ajja n'ekkago ze ebintu byaguze byatwala mu kyalo ng'alinnya bbaasi emutwala egindi ebugerere. Kaakati ekiseera kyatuuka olumu lwali luwumu tuwummuddemu mu kusoma n'engenda eyo mbannyinaze ewaffe Bukoba nakifuma eyo ewaffe mu Byekika
Kaakati omusajja yali mulunzi wa nte Ssenkya jjajjange yali alunda ente. Kaakati we yali alunda ente ababbi ne bajja ne baziga ente ze ne bajja bazibba ekiro. Kati ente emu neeraluka nekaaba ne bawulira tandika okwetemyako nga mukatondo kaabwe balina ente nga wera omanye ebyobugagga. Alina ente n'oli alina ente bagasse mu kiraalo kimu n'oli alina bakuŋŋaanyizza bazivuga bazigenda bazitwala bagenda okuwulira ng'ente ekaaba kati okutuusa ne baavaayo ne beekuŋŋaanya bayita bannaabwe tebazitutte bazisaze emiguwa mu kiraalo. Kati ne batambula ababbi nga bagobeere bagamye ku Seta High awo ka Jackson awo bajja batuuka awo abali bajja babagoberera. Kati bagenda okuwulira omwezi gwali gwaka nnyo abali baba batuuka mu kkubo ono jjajjange ng'alina amaanyi akutte effumu lye akutte ejjambiya omuggo gwe kati omubbi najja afuna bwe yeesigamako bw'ati. Kaakati jjajja baatuuka omubbi kyava adduka n'avaayo bw'ati aba ayita ng'eddoboozi oli aliwulira kati wuuno ayita banne jjajjange babano kati omubbi omukyava kati gundi jangu onnyambe jangu otuyambe omusajja atulabye atutegedde kati tulina kutta mutte baamutta ababbi be baamutta mu kkubo awo mu kasente ako nga bw'okalaba kati ono bw'otambulawo ng'ojjukirawo ojja kulabawo koona mwe bati bati kati ne bamutema bisatu ebimusonjola n'afa amusiba bantu bagenda okujja okusembera. Kati awo wenzijira bugenda mba ndi eyo gye twagenda okufiirira mu Bankima ku muzikiti bakuyita bakwagala. Kati bwenzijja ku muzikiti neeka nga bagamba nti anti olukiiko lwatuula bagamba baana baliwo abasinga okwasuuza ku nnyukuta gw'oliwo twakuwadde obwaziini naawe osobola nga ndi mwana muto baga nti ojja kuwaziina mpola mpola bampa obwaziini. Kati waliwo omuzeeyi omukadde kadde yali abavuganya ne bateekako gundi kuvuganya ekifo ekyo kati bateekawo bayita sheekhe yalimu amaanyi nnyo mu Kampala omwo n'abeera ku mukolo njaziina naye yayaziina kati Mungu n'akimpa. Ojja kubeera ku mwaziini ku Masjid Atiika ensi yonna yajulira bakuleeta ku bwaziini inshaallah. Kakati taata mulayini eyo tuyinza okufunamu ekibuuzo ekirala kuba wali mu kwogera walaze nti nno gwe okujja ku bwaziini kyalimu bakadde bo kubanga bakutendeka babeera nga bakuluŋŋamya n'okukuteekateeka nga bakulaga nti wano we tukwagala wano twagala obeere mu layini ya bwaziini. Kati kyetubuuza nti olinayo omutabani naawe gw'otuteekedde essaawa yonna nga Allah waba ng'ojja kuba omutulekerawo adde mu bigere byo tusigazewo omukululo ogwo. Ese salallakkirize ya rabbi nawo omutabani wange oyinza okuba nga wali omulabyeko na wano abeerawo naye ng'aliyo emirimu gya gavumenti waali nga mumunywevu ddala mumunywevu ennyo kuba kati nawano ebiseera ebyatuuka singa sitwazimba ssomero lino twali tetujja kufunira nnyo ddiini kulaga wala twakagizimba essomero lyo taddemu amaanyi n'abakoppa netandika okukoppa tandika okunyaki naye kati nga ninayo omulenzi oyo amanya ge bamutanya akitegeere nti kati yali mu layini yo kati gwe gwolinamu essuubi aleme kukuvaamu bamuyita Sowali Kigozi. Sowali Kigozi owulidde ebigambo ebyo taata agambye gwe alina okubeera mu layini ye nga naye bazadde bajjajjaabo bwe bamuteekateeka n'abeera nga baddirira mu bigere naawe Sowali Kigozi weteeketeeke gwe agenda okuba nga oddirira mu bigere bya muzeeyi insha Allah subhanahu wa ta'ala wali bakubeezezaawo oluvannyuma lwa taata. Kati taata mu layini eyo yennyini ey'obwaziini ey'omulimu guno eya ibaada eno ey'okwaziina birungi ki gwe muli by'otunya lugamba nti alhamdulillah oba olya oluvannyuma lwa Allah singa si kwaziina kuno nga tumaliriza olaba nti ebirungi ku birungi by'ofunye mu kwaziina kuno mu ibaada eno ey'okubeera ng'oweereza Allah subhanahu wa ta'ala mbere y'okukoola abasiraamu okujja eri essala. Mu birungi bye nsinza okufuna kisooka Mungu yansembeza nnyo ku ddiini kubanga abasinga abaana abali mu layini eyange awonna ebiseera ebyo
dini tebagisoma bamanya mmanye naye Mungu yansobozesa ne bakadde bange nenywera mu ddiini y'Obusiraamu. Amiina ssebo. Kakati mmala okugibeeramu ekimpa n'obwangu okufuna omukazi. Kuba nabuuza ne baŋŋamba nti anaaba muvubuka nga talina mukazi mufulire omukyala. Baŋŋamba nti alina okufuna omukazi. Kakati ngenda okufuna omukazi Mungu yamuggyera Bugerere. Era omukazi gwe nnina ali mu lulyo lwa Gwamba awo. Mwannyina abo. Kati nga tulina emikwano yali nnina nagwe nali naye nemugamba ti njagala kuwasa. N'aŋŋamba nti wagala mukazi nti kale. Kati najja afuna omuwala naye ng'ajjira mu layini nga ffe tumanyi abula Mungu yakola ki? Yandimanye enteekateeka ze. Omuwala gwe nafuna ng'ava mu lulyo lwa Gwamba. Kati tugenda okwanjula okukyalayo okukyalira omuwala tugenze ttiimu ogenda otuuka eri nga Seeka azaala omukulu azaala na Hajati ng'amuvawa tuva Mukono. Ye Mukono nga mani gwe mumanyiyo mwali mu Gwamba nga mwali mu Gwamba nannyini ali mwakoze emikono tamugamba kubawerekerako tugaa nti twali tukimanyi twagaa nti lwakuba nti yakedde alina gye balaze ku mikolo balwali lwa Sande balina gye balaze ku mikolo yandibadde azze nawano najja yandibadde bwali wano muli waka. Kati nenfuna chance eyo nti omuwala nawasawa mu nnyumba nenfuna omukazi mu kiseera ekituufu kubanga bo baali basoma erimu ky'Ekizungu senior 4 yali agituuse naye se nezibula. Seeka n'abagamba nti buli omu afune omusajja afumbirwe. Kati nze kukwatagana ne Hajati. Ekirungi ekirala taata ofunyemu okunywerera ku ddiini ofunyemu omukyala olinayo ebirungi ebirala muli byonyumiza nogamba nti oluvannyuma lwa Allah singa si mulimu guno. N'ekirala gundi manyi ebiseera ebisinga ibaada eno ebeera ngumu nnyo nnyo. Tutera okuwaba mu butonde mu bugagga obulamu kweyagala kati n'ofuna obukaluubirivu nga buzze. Mungu yannyamba nti yampa ekyengera obukaluubirivu bwe bwajja namanya Allah shiriki saamugoberera. Era ekyo nkisaba Mungu akinte akitaase n'abaana bange era abanga nfunza nga waliwo oyagala okunfundiza antwale butwazi ekituufu bayinza okujja okwagaza ogenda mu shiriki wala nnyo Rabbi. Nafuna nakola hijja nazimba amaka mu ibada y'obwazinyi zimba amaka okoze hijja ogenda olambula ennyumba ya Allah zisinda bagenda mu hijja taata nengenda e Makka enkomawo ne Hajati naye n'agenda e Makka enkoma bwe tumala okudda mutaani waffe Showaali naye n'agenda e Makka esebo ojja kukusaasira insha Allah esebo. Kati mulayini yemu eyo olinamu ko taata kubisoomooza byosanze mu mulimu guno kubeera amateeka awali akaserengeto tuba tusubirawo akasozi tulinamuko ebisoomooza bye tusisiŋŋaanye mu mulimu guno mu ibaada eno ey'okwaziina. Kimu kibeeramu okusoomoozebwa n'okugezesa. Kati wano nasangawo era obuzibu oluvannyuma nagenda nkula kati tulina mukadde waffe eyazimba ekifo kino n'okukyongeramu amaanyi okusobola okuga nti wasangiddwawo ekifo bwe kiti mu Mukono ekigazi bwe kiti amuyita Haji Abubakari. Kakati yabeera mukwano gwa taata wange anzaala tebaasuubulanga ente batunda ennyama naye kati taata wange bwe yali amufa yamundekera n'amugamba ankuume n'ankuumira ddala ng'omusika we yasigaza. Naye kati abantu abajja bano baasanga oli mugagga alina emmotoka alina ssente kati omukwano gwe naye bwe yagula Mungu yamugondeza yampanze tambula n'Obusiraamu nga buli kantu konakona akatumanzi akeetagisa okukola okuzimba okukola kutya. Kati nze nga siri ku byago bufere bwa ssente kati manyi bufere bwava dda abagenda ogendo gw'abatume ku mirimu ba ssente bazirya
bakola abanyanganyanga balimbalimba kati Mungu nampa omukisa tukwatagana naye nga buli kantu konna enga siriiwo akagenda okukola ku mirimu gy'obusiraamu atumanze akati nemuvaamu empalana empalana yabeerawo nnyo okukayana kiki tusa yagamba nti anze omwana ono nze mutuma sente siyazi nzija mu musawo abantu abasinga bonna ogenda obatuma emirimu naku bbiri nti ate buloka tezafudde buloka tezakoze buli kibiba kiti kati ebintu ebyo byambira nti nentuuka n'okuyitayalinga nga nkitadde nensooka mbivaako kati awo yaliwo imaamu waafu omutaseeka Muhammad Waswa mugenzi Mungu amusaasire baali bamuyingiza mu nkaayana ezo oluvannyuma agenda okukiraba naga nti kituswaza omwana atukoledde emirimu bwegiri n'ogenda n'omuleka ku muzikiti ate n'omulekawo ku lwokuna omusangawo olwokutaano amaze n'okutegeka nemusaala nemutamba nemugenda kintu kikyamu nnyo nnyo kati awo tubeera nakukuutanya awo natuko nenkireka nentambula nengenda nemalira ddala olunga nsaalira mizikiti egyenjawulo sheekh oyo Waswa nagamba nafukamira n'okufukamira naye tonda embeera ebaddewo yesu kyajagala nze nga imaamu w'omuzikiti omukulu okutuusa bamugamba ddayo ku mirimu gyo osaale olaziine paka kino byo kyampisa si bulungi. Allahumma amin. Byonna byonna ebiddamu okujja nga bisomeza Allah abikutaase ya Rabbi. Allahumma amin. Kati mubufunzo bw'esatu nga tufundikira tubadde tusaba ofuneeko ka message mu dakiika 2-3 osibirire abavubuka abakulaba eyo abavubuka abakyali abato n'abantu bonna okutwaliza wamu umma yonna y'obusiraamu baaka akagambo kugisibirira inshallah nga tumaliriza biidhinillahi taala. nga gwe kitaffe nga gwe taata waffe obeeko by'obabuulirira okwebaza ekibiina kino ekyammwe ekyalabulwa kuteekamu amaanyi okukwata ebintu byaffe bino noba oyogedde ebibiri bisigala mu maaso nga bantu babifunirako ekifaananyi. Entanda gyensipirira abakusinga kati ndowooza nandibadde nkikubiriza abakulu abalinga nze abakaddiye abatanakaddiwa n'abagenda okukula kati okusinziira ku kifo kino ekyaffe ekya mukono kyasigala nga amakula bukula okukifuna kuba kati otegeeza amadiini amalala galina ebifo bingi mu mukono naye mu mukono temufunikanga mu kifo kya busiraamu kinene bwe kiti kisomesa baana kubanga kyetaagisa kibeere nga kyongerwamu amaanyi basobole okuweerera abaana kubanga ffe kati ekintu kyenalaba nti okuva twatandika mukono twafuna okusoomoozebwa tewali ssomero lya busiraamu ebiseera ebyo n'okutuusa kati okutuusa etwolese nga tuzimbye essomero naye kati kyetaaga okwongeramu ddiini wakati bukedde ku mutataata ebyo twatuukanga amasomero g'obusiraamu mangi mukono ono malala nsokuba amasomero ag'obusiraamu bagana agagamba nti ga muslim islamic nga gali fully islamic nga gajjudde mu busiraamu gali islam based mayitirivu nnyo taata ebweru mayitirivu era kyemmanyi oluvannyuma lwa Allah maanyi gammwe kubeera nga musalawa obusiraamu bunyitire mu mukono saba Allah basiime. Allahumma amin. Era nga kyensaba banyiikire bateeke abaana mu masomero g'obusiraamu n'okwongerawo abalala n'okukola bulanki zaago beyongere mu bifo ebirala ebitali byawano bokka mu senta wakati ekibuga kyo kiriddewo kiyitiridde amaanyi ate nga tetwongeddeeko ttaka wabeera wongerwa ettaka ebbali ebweru beegatte banywere bongereko obusiraamu bugazibwe mu mukono. Allahumma amin. Tusiimire tuwangalize ebbanga lyonna bye muwulidde ab'ebitiibwa abatula bakola oba Islam Media Uganda byebimu bitonotono taata byasobodde tugambako ebikwatagana ku masidi yaffe eno eya Atiq. Masidi yaffe eno eya Atiq muzikiti munene naye okusinziira ku taata byatugambye emizimbe egyakatuula wano giri emizimbe ena guno gwokuna guno omunene gwe mulaba wano kubanga mu mukono yonna mukono district
masjidi eno nga ekyasinza obunene saba Allah amaanyi gaatage bassaamu bonna Allah agabasule mu kisinga kubeera kirungi era Allah agifuule nga yensonga egenda okubayingisa ejjana ya Allah. Allahumma amin. Ebirala n'ebisingako awo tujja kuba tujja nga tukyali ku taata waffe tubere nga tumwebuzako abeere nga atubuulira ku bimu ku bikwatagana ku kifo kino ebimu byerabira ebimu byabadde tatugambye insha Allahu taala. So nga nze mbatadde naye taata oba olinayo akagamba akasembayo koyinza otusibira osibule abalabi baffe abalungi abalawuza Islam Media Uganda. Mbasiibula Saamu watusinkanye ate tuwuliziganye ekiseera kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.